Katonda Kitaffe omulungi otuyisiza mu mwaka bwegugenda tukukulisa bannaffe naye nga mu butuufu obadde naffe otulabiridde ebirungi obadde naffe n'ebizibu obadde naffe tutandise omupya ne lesoni empya otuyigirize otuteeketeeka olw'obwakabaka obunaatera okudda mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Okay. Luganda yakiyisa atya? Okuddukanyiza Mukama okutuusa lwalijja. Mu Luzungu kyeyise managing. Master till he comes. For a master till he comes. Omuntu wa Katonda Dawudi ayina we yatuuka mu ntegeera gy'ategeera mu Katonda. Bwe yalaba obunene bwa Katonda n'obukulu bwe n'amaanyi ge, mu Zabuli y'omunana Dawudi ne yeewuunya n'agamba nti bwe ntunuulira bino byonna ntunuulira eggulu lyo omwezi n'omunyumirwa wa Katonda. Omuntu ye ki? Omuntu kye ki? Okumujjukira. Okumujjukira. Kumujjira. Omwana w'omuntu kye ki? Kyamuyitirirako obwageraageranya Katonda n'embeera ze nga kizibu okukigeraageranya. Nga kizibu okukigeraageranya n'eddaala Katonda kweyeessa kufa ku mwana w'omuntu. Kirabika kino kye kituuka ku bantu abagenze bategeera Katonda beewuunya lwaki atufaako nnyo. Omuwandiisi wa lesoni eno Munyanjula yabadde n'ekirowoozo kyagala okufaananako bwekityo. Lesoni eno ekwata ku relationship, famire ya Katonda mwayingiza omwana w'omuntu n'obuvunaanyizibwa bwamuwa naddira byonna byonna bye yatonda n'abikwasa omwana w'omuntu amuddukanyiza ebizinesi. Njagala otusomereka introduction akali mu introduction akasooka. Yagambye nti kizibu nnyo ffe okutegeerera ddala mu bujjuvu enkolagana Katonda waffe omutonzi w'eggulu n'ensi gy'ayagala okubeeramu naffe. Kizibu nnyo. Yagambye nti kizibu nnyo okutegeera enkolagana Katonda waffe omutonzi w'eggulu n'ensi. Eggulu n'ensi nno oyinza okulowooza ku ggulu lino lye tulabako wano n'ensi gye tulabako wano naye akozesezza creator of the universe obwengula kyayagala nkolagana kigyayagala n'omwana w'omuntu noono yeewuunya ekintu kyekimu n'okukirowoozaako obulowoozi. Ki ekituusa omuntu okwewuunya ebintu nga bino enkolagana ya Katonda n'omuntu ki ekituusa omuntu ku ddaala eryo? Njala Kabiito. Ekitutuusa kwewuunya enkolagana yaffe ne Katonda. Musumba ekimu ku byewuunyisa ku nkolagana eno gwe muwendo omungi ogwaweebwayo Katonda okulaba nti enkolagana eno ekuumibwa. Erekebwawo. Dennis. Tinaffe Katonda bayagala okolagana naffe naye nti tumugaana buli kaseera naye n'asigala nga enkolagana eno ayagala ebeerewo. Twala ekyokulabirako lesoni ya Sunday esooka eri ku famire. Katonda alina famire. Famire eno bwebeeramu Katonda Kitaffe n'omwana ekyo kitegeerekeka bali ku levo yaabwe. Famire eno bwebeeramu Katonda Kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu kitegeerekeka bali ku levo yaabwe.
tuyinza okukkako wansi ne tugamba nti babeereyo mu ne bamalayika bakabuddi eri wakiriko kitegeerekeka naye bwe bituuka okuddira famire n'aba ne famire ey'omuggulu n'ey'okunsi nga yonna famire y'emu n'agiteekamu Nakimbugwe n'agiteekamu Kakembo n'agiteekamu Kiwanuka awo waliwo ka question mark n'ogamba ffe baani ekibuuzo ekyasande kisooka ekiggulawo kigamba nga tunaba nakugenda wala n'obuvunaanyizibwa bwe yawa omwana w'omuntu yabumuwata nayo noona noga nti awo kaleko n'ensi girime ogifuge giryengo zaale ojuze ensi n'ekitiibwa n'abantu abalaga ekitiibwa kya Katonda kaleko naye tumaze okwonoona tusesebuse obuvunaanyizibwa obwo n'asigala nga yabutulekera teyabutugjaako bwetuba ku Sande part of God's family bwembuuliza ekibuuzo nga mmaze okukola introduction ey'ekigamba nti Katonda mu bwa Katonda bwe obwewunyisa Dawudi obwo alina Luganda ki ku lulyo lw'omwana w'omuntu olutufuula part of his family Luganda ki ennyabo Oluganda olusookera ddala ye mutonzi waffe. Ye mutonzi waffe. Esebo. Bw'aba ye mutonzi wa byonna. Ye mutonzi wa byonna. Naffe mwe tuli. Naffe mwe tutwalidde. Bw'abeera omutonzi waffe ffe tubeera ki? Tubeera bitonde bye. Kyaba atuyita nga bwe tunaasoma ng'agamba Farawo nti tta abantu ba personal pronoun otyo somera ku nsonga eyo bw'omala okitegeeza nti ye mutonzi nga tekiri bubeezi mu bwongo naye ng'okitadde ne mu mutima otandika okukitegeera nti byonna byennina bibye kubanga ye mutonzi ng'okijja mu mento mu bwongo just okirowoozaako obulowoozi oba okyogerako naye nga ne mu mutima mwekiri. Akantu ako koolese kakulu nnyo kubanga Dawudi okutuuka okwebuuza lwaki Katonda ali preoccupied ayina we yatuuka mu kutegeera Katonda n'amuyingiza mu mutima nga tali mu bwongo bwokka ayina we yatuuka mu kutegeera Katonda mu mutima gwe nolwekyo ogambye otya dda mutuwulire nti bw'omala okutegeera nti ye mutonzi ng'okijja bubeezi mu bwongo nti ye mutonzi kuba waliwo abakyogerako obwogezi nti ye mutonzi n'okijja mu bwongo bwo ne kituula ne mu mutima gwo otandika okukitegeera nti byonna bye nnina ebirabo byonna bye nnina buli kimu kye nnina kikye kubanga ye mutonzi. Beerale nnyo nolwekyo olwo lwe lumu ku nganda ze tulina naye olulala Oluganda lwe tulina naye ye Kitaffe nga bitwala by'omuleesoni nga Kitaffe alina buvunaanyizibwa kikufu ku lulyo lw'omuntu ye judge ye mufuzi ye w'obuyinza yatukuuma nabirabyeku Samuel waliwo yatugabirira yaganye kubanga ffe ne Yesu Kitaffe y'omu kale ye muganda waffe ffenna tuli ba Luganda era bannyina omu Mukama. Yesu yafuuka omu ku b'omu maka ag'oku nsi okusobola ate okubeera ekitundu ku maka ag'omu ggulu. Yategeeza mu bufuzi bwe ne mu buli ngeri ze zonna yatutwala ate tatufuga na bufuzi naye atuyita ba Luganda ate si ba Luganda naye atuyita baana abamu ab'omu Luganda olumu naye
kali ku page 14 yatugambye as a father God is all wise, all powerful and all loving. Therefore we can trust his judgments and decisions. His guidance has always been and will always be the best guidance. So we should be faithful in observing the Father's commandments. Nga tata ow'okunsi bwe yandibadde wakyateeka okubeera famire ye Katonda kyali n'okusingawo eri abantu be. Yensonga lwaki Yesu aba amwogerako nga bwe tugenda okusoma agamba nti our Father Kitaffe ali mu ggulu. Kaakati eriyo ababeera ne bakitaabwe naye nga bikomaawo kitaawe njala okugoberera Dennis kye yagambye eriyo abantu bamanyi Katonda ng'omutonzi naye ng'okuggyako ekyo tekisukkako awo, tebakikkiriza kufuga bulamu bwabwe na kulungama ebirowoozo byabwe. Naye ne mu bazadde eriyo abeera ne kitaawe ng'akomaawo nga kitaawe awo nga mumanyi nga taata nga naye tamutwala nga taata. Kikola enjawulo wakati woona amumanyi obumanyi nga taata noona amutwalira ddala nga kitaawe gwamanyidde ddala nti ono ye taata. Njawulo ki? Nti ono amutwalira ddala nti ye kitaawe ye taata n'okumusiga aba amwesiga aba amukkiririzaamu aba amuwuliriramu, naye oli akimanyi obumanyi nti taata kikomaawo. Eriyo oluganda olulala ezo bbiri Katonda Lord, enkolagana gye tulina ne Katonda waffe nti ye Katonda ye Lord, ye Mukama waffe, omuteesi w'amateeka era ow'ebiragiro byotoyinza kusukkako kubanga ye kitaawo. ono yagambye mulesoni yenne ngaziyeeko mu y'oluganda mwekali akagamba kati oza tekalimu kali mu komentali yagambye nti ekigambo ekikozesebwa mu Bayibuli Mukama waffe Kurios kitegeeza kutegeera obwakatonda bwe, obufuzi bwe, obukulembeze bwe, authority ye. Naye era abantu abawulamu ebiri nti eriyo abagamba nti Mukama wange Mukama wange Mukama wange Mukama wange, naye kenyini abamanyi nga tebakitegeeza bateekamu ekitiibwa kyaki kyakumimwa n'emitima gyabwe gindi wala. Naye omuntu ategeera Mukama we n'omutima gwe gwonna kirina engeri ekikyusa enkolagana ye ne Katonda ono ne Mukama we ono nekireeta obuwulize, nekireeta omukwano. N'olwekyo family esoboka, family relationship ezisoboka wakati wa Katonda n'omuntu tulabyeko mmeka? 3. Ye mutonzi, ye kitaffe, ye Mukama waffe. Okukugasa kuganyulwamu ng'obijja mu kubyogerako obwogezi. Nobanga omutegeera nga Dawudi bwe yatuuka n'agamba nti ono gwentegeera ku leeve eno kwali akolagana atya n'omuntu nga Dawudi. Atuuka ku leeve eyo kimuwaliriza okukyusa enkolagana ye ne Katonda. Era obuwanika bwonna bwe tugenda okuyigako ku wota eno bujja kubaala successful nga bwesigamye ku njawulo eyo. Sebo tusomere
tusomere Matayo 6:9. Kale musabenga bwe muti nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Lulwa amaze luli olw'omwenda. Kitaffe ali ludda wa? Ali mu ggulu. Our Father. Yesu ali omu ne Katonda yatuwa amagezi. Omukulu abeera mu ggulu tumuyita ani? Kitaffe. Kitaffe. Yokaana 2:17. Yesu n'amugamba nti tonkwatako, kubanga sinnalinnya mu ggulu eri kitange, naye ŋŋenda eri baganda bange. Naye genda eri baganda bange obabuulire nti ninnya mu ggulu eri kitange era kitammwe era Katonda wange era Katonda wammwe. Atutadde ku level ki? Atutadde ku level ki? Tufuuse baganda be nabannyina. Abaani? Abakristo. Aba Yesu. Kristo yaani? Ye Katonda. Ikulevu oteekayo otya Kakembo? Nsaba batuwuliriza naffe ababyogera tutwaleyo ka sekendi okirowoozaako. Genda tosooka tonkwatako sinaba kulinnya Eri kitange. eri kitange Ate kitammwe. senga yakomaawo awo tukere nti giyava kitegerekeka kiyava naye nayongerako nti era kitammwe nga bwali kitaawe naffe n'abeera kitaffe. Nti era genda ogambe baani? Baganda bange. Baani? Teyagamba genda ogambe abagoberezi bange, my disciples. Nedda. Yagamba baganda bange. Bizibu musumba. Bizibu. Kubanga ne bwabeera musumba busumba mu makanisa gaffe ge tulaba nti ebiseera ebimu okweteeka ku levo y'abagoberezi be olunsi kimulema, naye Katonda eyatonda eggulu neki n'ensi nannyini buyinza atuteeka ku ki? Genda ogambe baganda bange. Tugenze. What a privilege. It's a privilege. Family privilege. Efeso 3:14-15. Efeso 3:14-15 agamba kyenva nfukamirira Kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya. Kyenva nfukamirira Kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya. Kakati ekika mu Luzungu akiyise family. Family eri mu ggulu n'ey'oku nsi erinnya lyabwe balijja kwani? Ku Kitaffe Katonda. Lumaleyo no 15. Ndwaweddeyo. Aweddeyo. Yokaana 3. Omusooka okutuusa ku Lwokubiri. Mulabe okwagala bukuli okunene Kitaffe kwe yatuwa ffe okuyitibwa ng'abaana ba Katonda era bwe tuli. Ensi kyeveeremu okututegeera kubanga teyamutegeera ye. Kakati tuzzeeyo gye twatandikidde. Ensi bw'okigamba nti tuli baana ba Katonda. Olina akubuuza ni Katonda ani? Katonda ki? Katonda azaala.
muddamu. It doesn't make sense. Naye Paulo atuuse ku level efaananako neya Dawudi. Egamba nti bwe ndowooza ku Katonda ne saizi ye n'obukulu bwe n'obutukuvu bwe n'amaanyi ge n'okutegeera kwe ne byonna byonna by'alina okumpita omwana ndowooza kata kikomyawo tunakyoyako tujja kukyonoona. Kakati ebyo bye tumwogeddeko Yesu byamwogeddeko naye twagala naye okuwulirayo nga bibiri bisatu nyini family ono kyatuyita kuva 3:10. Kale no jangu nkutume eri Falaawo obajjeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Obajjeyo abaki abantu kakulu kyakali mu lunyiriri bange. Personal pronoun. People. But personal pronoun. Possessive pronoun. Because of the word my. Abantu bange. Ajja kukiddamu mu lunyiriri olwokutaano nsula eyokutaano akirimu amugambe abantu bange. Naye bwatyo bwatuyita. Akati ekibuuzo kigamba bwekitegeera nti Katonda ono omukulu w'amaanyi omutukuvu omugulumivu nnyini nsi ampita mwana we ndi mwana we. How does it affect you? Owulira otya muli? How do you feel being called part of God's family? Okubanga oli muntu wa family ya Katonda eyo, how do you feel about it? Yes. Mpulira bulungi kubanga abasinga kufe family zetukuliddemu ziri dysfunctional nkutufu zirimu ebizibu bingi naye Katonda wakugamba nti oli mu family ye olaba nfuddeko wano nga ndi mwene y'ebizibu okumpita mu yiyeeri etegenda beeramu struggles zonna ze tuyitamu. Mpulira bulungi nnyo. Manze ntandika okuwulira nga ndabika ndiko omuwendo gwe simanyi. Kubanga oluusi nina emitawaana nange gye nemanyiko nti wano nno obuzibu bwange naye ate naasigala nga mpita omwana we. Mpulira nga oli kintu kya bbeeyi. Ndi kya bbeeyi. Nkadde. So ng'oli otya okuba nti oli part of that family? Kikulu era kiyinza okwewuunyisa. Waliwo abantu famire ze beegomba okubeeramu nga za ku nsi kuno. Nakubawo erinnya. Sinyambadde mu famire ebyo. Nakubawo erinnya. Naye ng'era ne bwagibeeramu era asigala akyalumu ebizibu byebiki byebimu. Ne famire eyogerwako yekufaako okuva ku luviiri olusembayo obuwanvu okutuuka ku kagera akannasu akasembayo. Emanyi ne gy'osula. Emanyi gy'osula. Emanyi bw'oweebaka. Emanyi bw'ozuukuka. Emanyi bw'olya. N'ebyaluli okutuusa ebbanga lyonna. Famire eyo ndowooza buli omu gye yandyegombye okubeera. Zino zirikubawo amannya ensi n'ekankana tezirina makulu. Tezirina makulu. Akati nange kanyongereko katono kwe kati nga kagamba keesunga bwesunzi. Balina olugero lwengenda okukosa luli opposite, luli negative. Nti olaba gwe byewo ekiwempe. Weddeba wanaayitawo. Alinnya muti. Kyeŋŋamba oba Katonda anzikiriza Kakembo okubeera a member of his family mugala nga tamu buno wendimu mu ttaka lyono gwe tambuliramu. Kiri kitya bw'anaakomawo n'amala okubijja mbeera n'abitereeza ne tuyingira mu family nga tetuli munakamugo kiraaba kitya? Kijja kuyitirira. Ako katukalowoozeeko. Mande yagambye etya?
nti ono kitaffe omutonzi mukama waffe Adonai yenyini byonna. Zabbuli 5:10 tusakule 12. Zabbuli essuula ya 5 olunyiriri 10 yagambye, kubanga buli nsolo ey'omu kibira yange n'ente z'oku nsozi 10, ennyonyi zonna ez'oku nsozi zimanyi, n'ensolo ez'omu nsiko zange, singa nnumwa enjala sandikubuulidde, kubanga ensi yange n'okujjula kwayo. Singa nnumwa enjala ukibuuziza naye okiwadde toni ntono. Singa nnumwa enjala sandikubuulidde, seeraga nakubuulirako tinasuze enjala mundeetereyo ku ndiga, no, kubanga byonna biki bibye. Zabbuli 24 bisooka 24 olusooka, ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ensi zonna n'abo abazituulamu. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, ensi zonna n'abo abazikola ki? Abazituulamu. Nayagadde nnyo okusaba kwa Dawudi mu by'omumirembe nga yeebaza. 29 olusooka 13 n'olw'ekumenya. Kale nno Katonda waffe tukwebaza ne tutendereza erinnya lyo ery'ekitiibwa. Naye nze ani n'abantu bange kyeki fe okuyinza okuwaayo bwe tutyo ku bwaffe ddala, kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo. Dawudi yali ayagala kuzimbira Mukama yeekaalu n'amugaana, n'agamba mutabani we yajja gizimba. Dawudi n'akuŋŋaanya ebintu ne yeetala ne yeejaga ne basolooza, naye amaze okubituusa wali agambye atya? Ffe baani ku lwaffe okuwaayo bwe tuti, ate nga ne bye tukuwa bibyo. Naye nze ani n'abantu bange kyeki ffe okuyinza okuwaayo bwe tutyo ku bwaffe ddala, kubanga byonna biva gy'oli era tukuwadde ku bibyo. Ekyo si kikulu nnyo. Dawudi ategeera nti ebintu byonna by'alina si bibye, biriko nannyini byo, era y'oyo Katonda yennyini. Ate era ne mu kubiwaayo Katonda yennyini yakola ku bwongo bw'abaddu be n'abazaana be okuwaayo. N'okuwaayo obuwe ekikola ekyokuwaayo si kwabwe. Ekibuuzo kye mbadde ngenda okubuuza okiyingiddemu nti Katonda wabanga yennyini bintu byonna, tusaanye kulileetinga tutya n'ebintu bino byatuwa? Bwabanga yennyini byo byonna, how should we relate to the blessings he gives us? Sumba bw'amala okumpa emikisa egyo, kubanga tukitegedde yennyini byonna, neme kuba na kigendere oba tendensi ebyesigalize gamba bino yabimpadde byange nembyekwatako, so nga abimpadde bikozesa omulimu ogenda okukola kyokweyongera mu maaso. Neme kuba na attitude eri egamba nti bino abimpadde byange nembyekwatako ne birema kukola mulimu gwa Mukama, so nga abimpadde bikozese n'abalala babiganyulwemu. Ekyo kyali kibaddewoko ndi olubereberye 12 olwokubiri nga bagamba Abraham ngagamba Abraham, I'll make you into a great nation and I will bless you. I'll make your name great and you will be a blessing.
agenda muwa omukisa naye omukisa ogwo agukozese n'abalala bagabaneko ku mukisa ogwo. Senganga ekkanisa famire ya Mukama ne community zaffe mutubeera nga famire ya Mukama. Oba ffe kale oba ffe abasigalawo kaŋŋambe ffe tuli mu famire ya Mukama. Metubeera ne attitude ye egamba nti si byaffe byakukozesa nga buli muntu agirina ate buli muntu amuwa omukisa mu ngeri ye teri yaviiramu awo. Naye ng'omukisa gwe baguwadde agukozesa naye kuwa balala muki twandibadde tutya njawulo kyeyandibaddewo mu kanisa mu community. We would be one happy family. Kyali kibaddewo ko mu byafaayo by'ekkanisa di biseera by'abayigirizwa ba Mukama waffe tewali yabeeranga na kiki bonna baabeeranga wamu baakoleranga wamu abamu ne babitunda ebyabwe bye baalina ne babitunda ne babireeta bonna ne batambulira waki wamu. Nze mukulaba tekiri practical tekiri feasible naye Mukama yakisiima nnyo bwe kanisa ne yeeyongera kanisa mbulakulana ekitegeeza Katonda yali afunye omukisa ng'afunye space wagenda okwongera emikisa. Fe abali practical abali economic abalengera ewala tulaba nti ono bunomala kubitunda ate butuna olukuŋŋaana bulonda onoddawa so nga eri Mukama nnyini byonna amanyi byonna ye yali alabye opportunity era yakisiima. Era Musumba bwe tugaana okubigabira abalala nabo bafune omukisa ogwo tuba tetumulekedde waayongera atuwa. Kanyonyoleko tulabe nti senga bampa buli kimu nga neesigaliza ekiseera kijja tuuka nga ebibatu byonna bijjudde naye bwe bampanga bwengabako kitegeeza agaba akyalina space wayinza okwongera ebirala bingi. Kale mbadde nyala okukagaziya naye tujja kuya obudde. Mbadde nyala kubuuza andikirawo ebibuuzo tugenze ku Tuesday. Wabula mukulu kyono waliwo layini ezisembayo ku Mande. If not for God njala kugumiza kiri kyobuleese nti n'ekikolo ekyokuleeta obuleesi Dawudi nakyakitadde ku Katonda. Ku lesoni ku Mande wano bakyogeddeko if not for grace okalina mu Luganda awo tabakuba Katonda n'ekisaaki tewandibadde nakantu konna ng'otuufu naffe bennyini tetwandibaddewo. Nabwe tutyo tuteekeddwa bulijjo okutegeera nti Katonda yenna nnyini buli kintu era mu kutendereza n'okumwebaza olw'obulungi bwe gye tuli tusobola okwekuumira amazima gano amakulu bwe gati. Nekitegeeza mu nsi ejjudde ebyobugagga ne blessings ennyingi bwe ziti n'ekkanisa okubeera mu mbeera eziri miserable ennyo bwe kiva ku ki mbeera eziri miserable obwavu balina abatalina. Sumba nze ndowooza nti ffe abamu bamala okufuna ebintu ebyo ne babyekwatako so nga Mukama abibawadde bali abatalina bafune emikisa okuyita. Lwaki babyekwatako? Lwaki babyepako ne babinywera ennyabo? Musumba waliwo awo obuteesiga atuwa nti engeri gyampadde bino n'ebirala ajja kubinnyongera oba ne kaserefa awo kazuukuka oba n'obutategeera gye biva. Ndowooza kisinga n'obukulu. Ndowooza abantu abasinga obumenyi tetumanyi gye biva nti ebintu bino si byaffe biriko nnyini byo. Okuva lwewazaalibwa okutuusa lw'okaddiye werwanako bwerwanya okimanyi
survival of the fittest. Gyokoma okunyweza, gyokoma okusiba, gyokoma okukola ki. Naye nga weerabidde nti n'okulwana obulwanyi era Katonda yakukuwa. Kitalo tugenze ku Tuesday. Nga Dawudi bwagambye. Omutwe gugambye gutya mu Luganda. Yagambye nti ebyobugagga ebyokukozesa mu maka ga Katonda. Resources are available for God's family. Tumaze okukola omusingi. Ti family eno gye tulimu family yani ey'omutonzi nyini byonna ate ye Kitaffe ate ye Mukama waffe ye Katonda waffe ate ebintu byonna nga naffe otutwaliddemu byonna byani bibye. Wano twagala kulaba ku bintu nga kiki byaba abamemba ba family. Ekisooka kiki ekikulu ennyo ekiri foundational. Yesu Kristo. Njagala munnaffe ono naye tumu kale ekisooka ddala ani? Kristo Yesu. Kristo Yesu bwe yagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'akola ki? N'awaayo omwana we. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye agale n'obulamu obutaggwaawo. Senga yatuwa kino kyokka nga kyetuwa tekyanditumaze. Yandibadde atuwadde kubanga mu mwana tulinamu n'obulamu obutaggwaawo. Tulina ekisonyiwo amabanja gonna masasule. Ano yagambye nti atuleetera emirembe egy'okusonyiyibwa. Ekigambo mirembe abantu abasinga obungi mu nsi yonna kyebayaayanira. Ne mu kirabo kino ekya Yesu Kristo mwe tusanga ebiki emirembe ekisobola okutuleetera okusonyi. Senga teyatuwa kino n'atuwa enkuba n'atuwa akasana n'atuwa ezaabu ne gold byantugasiza ki? Tebyandibadde na mugaso gye tuli. Tebyantugasiza. Kirabo kye ekirala ekikulu kyayongereza ku gulabo ogunene ogwenkanidde wano. Bulokozi atuwa n'obulokozi. Obugira muli mu package. Bugira muli naye Mwoyo Mutukuvu. Ekyo lwakisome mu Yokaana 14. 14 tusomeyo. Yokaana 14. Agamba bw'ati, bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo nnaakikolanga. Ngera maaso. Obanga munjagala munaakwatanga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange, naye alibawa omubeezi omulala abeerenga nammwe emirembe n'emirembe, Omwoyo w'amazima, ensi gweteyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Yatuwa omwana n'atuwa Omwoyo Omutukuvu. Senga yatuwa ebyo byokka bibiri twandibadde bulungi naye teyakomaawo. Naga nti nebisigaddeyo kasita musooka ne musesera ku bibiri. Munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwabwo. Ate n'ebisigaddeyo byonna ajja kubikola ki? Ajja kubitwongera. Matayo 6:31.
kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya kubanga kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna muli byongerwako. Ekibuuzo baleka kumuwana abaali beeraliikiriddeko tweraliikirira bulijjo nakati akusiize nkabuuziza nakati tweraliikirira kiki ekituleetera okweraliikirira omuntu eyeraliikirira nga mukristaayo kiki ekimuleetera okweraliikirira omuntu eyeraliikirira nga mukristaayo okusinziira ku lunyiriri luno kiki ekimuleetera okweraliikirira mukadde ekireetera okweraliikirira ndowooza zaffe ngaffe zetubeera nazo kuba tulina bye twetaaga mu budde obutali bugere netulowooza tuffe tusobola okubyetuusaako era endowooza ezo ne zituleetera okweraliikirira. kambawo eddakiika emu musome olunyiriri olwo tuluddemu mugaziye ku ansa ze mumpadde. Kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya kubanga kitammwe ali amawanga bye gakola ki bye ganoonya amawanga gonna bwe gafa genkana ganoonya mmere byakulya nakwambala ffenna bye tunoonya otyo naye musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe era ebyo byonna muli byongerwako. Kale temweraliikiranga bya jjo kubanga olunaku olwa jjo lulyeraliikirira ebyalo olunaku olumu ekibi kyalo kirumala oba luli munsonyiwe kaddemu. kale temweraliikiriranga nga mwogera nti tulirya ki oba tulinywa ki oba tulyambala ki kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya kubanga kitammwe ali mu ggulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna. Lwaki omukristaayo yandyeraliikiridde lwaki lwaki yeraliikirira lwaki tweraliikirira nga tuli bakristaayo tweraliikirira lwakulya nakunywa okusinziira ku Yesu. Yesu nsonga ki gyawadde kyawandiikibwa kino lwaki omukristaayo teyandyeraliikiridde kubanga Katonda amanyi byonna bye twetaaga. Thank you. Tuddayo gye twavudde. Bw'oyogera ku Katonda n'ogamba nti Katonda kitange ye Katonda omutonzi w'eggulu n'ensi kyomiininga yefaaza kitange Katonda affe ye Kitaffe ye provider. Do you mean it? Kyotegeeza ekyo musumba sefu bwe manga kyentegeeza ntegeera nti byonna byonna yabikolako okweraliikirira ne kuvaawo olwo waba tewali bweraliikirivu n'olwekyo lwaki tweraliikirira tubuusabuusa nti byonna abikolako tumwogerako bwogezi nga Kitaffe na mutima tannabeerayo. ensonga eyo yegonza obuwanika yegonza entambuza y'obulamu bwaffe buno bw'ekikristaayo oba bwe twerabira nti kino ekimazeeko emirembe Katonda akimanyi si kukimanya bumanya akisobola si kukisobola busobozi ali willing
tumanye entandikwa yakyo ne bwe kinaavaawo. N'ekimulemesezza neetala okufa obufi. Namuwa space yakole. Simuwa space akole kubanga buli gyagenda okuddanga gyendi nwanyisa kizibu kino kya mmere kulyenda kwambala agenda okuddeera mpo mu kiseeno nga ndi eno. Tuyinza kusala magezi ki? Kiki ekiyinza okutuyamba okusigala nga tuli open? Kiki ekiyinza okutuyamba okusigala nga tuli open? Nsomba. Okukoowoola Katonda oba okumwekwata erina kuba mpisa mu ffe. It must be a culture gye tucultivatinga emera mu ffe buli lunaku. Olwo nno tuyiga okumwesigira ddala nga bwe kitugwana. Kyavudde agamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda. Make up your mind. Mbayibuli yemu gye bayita message. Yagamba make up your mind not to worry. Tugenze. Mu Zabuli ya 3:23 olusooka yagambye Mukama ye musumba wange seetaagenga. Obwetaavu waffe bwonna tuba tuteeka ku ye. Mukama ye musumba wange seekole ki? Seetaagenga. Kaakati tubuuzize ekibuuzo nti tuyinza kusigala tutya nga tuli open okwewala okuwalirira kuno okweraliikirira kuno okutya ne tuggwamu. Katonda formula ki gy'atuwa gye twandiise obuvunaanyizibwa bwaffe nga ba family member? Formula ki gy'atuwa eyinza okumalawo bino? Kumwagala na kumwesiga n'obulamu bwaffe bwonna n'okulowooza kwaffe kwonna. Ekyo bwe muddayo gye tubadde ku lunaku lwe tubaddeko kyenkanankana naki ku magezi Yesu g'awadde abeeraliikirira? oba ekyo kyakitegerekese? Exactly. Sooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu mwagale. Kaakati wano baatuuse kubonezidde kitwandiise obuvunaanyizibwa bwaffe eri Katonda. Yagamba nti okunoonya kwe kwagala Mukama Katonda wo n'amagezi go gonna. Oyinza otya okumwagala n'amagezi go n'ebirowoozo byo mu kiseera kyekimu ne weeraliikirira nti tajja kumpa mmere? Mu kiseera kyekimu ne weeraliikirira nti tajja kundabirira nkuume? Tekisoboka kuba okwagala kuddiramu okwesiga. Naye ekibuuzo kiikino, Katonda omwagala otya practically n'omutima gwo gwonna n'amaanyi go gonna? Practically Melesoni yatuwadde magezi ki? Amanya atya ye nti omwagala? Sebo ani ebyawandiikibwa bye yatuwadde yagezezzaako okulaga nti weyategeerera nti tumwagala kwe kubanga tutambulira mu biragiro bye. Ekyomukisa omulungi nti bwe tuba tusoma lesoni eno yatuleetedde ku mbeera ezaffe eza bulijjo tutambuliramu kubanga naffe tulina families. Famire yo buli lw'oteekawo by'otaddewo ebiragiro naye wabanga ebibuukako bubuusi kitegeeza nti tekukola ki, tekulinaamu bwesigye. Buli lwe tuva mu famire ya Katonda yateekamu ebiragiro bye. Buli lwe tubivaako ne tukola ebyaffe kitegeeza ye tetumutaddeemu buki bwesigye nga nanyini famire. Kaakati ffe abakkiriza Yesu twalokoka lwakisa. Atugambye kumwagala ffe kakati tulina kumwagala mu kusinza, mu kuyimba, mu kutendereza. Ate kakati mutuza mu bikolwa nti abanjagala banaakwatanga amateeka gange. Mutuza mu Sabbiiti muki obulokozi si bwa bikolwa, obulokozi bwa kisa. Awo munyonyolewo tugende. Musumba bwe tuddayo eri ku baana b'e Misiri
ku baana b'Abayisirayiri ku Bayisirayiri mu lugendo okuva e Misiri yasooka kubalokola n'abajja mu busibe n'alyoka abawa amateeka ge ekitegeeza abalokole be balina okugoberera amateeka gaani ga Katonda. Kakati njagala tukigatte practically kubanga ensonga gy'oleese enkulu ku ngeri omuntu gy'ayinza okwagala Katonda n'omutima gwe. Bwe tugamba nti tuli kitundu ku famire ya Katonda nga lesoni bwe tuyigiriza mu famire omwo mulimu obuvunaanyizibwa. Bw'agamba nti tottanga bwenzita kitegeeza nze nejje ku famire eno naye ng'okubanga sitta nga bwe kyogerwa buvunaanyizibwa bwange okulaba nga nfiitinga mu famire eno. Dennis Somanaye nga nkyali awo wennyini nti bw'amala okubalokola n'abawa amateeka sooka n'omanya ekigendererwa ky'amateeka kye ki nti kya bulungi bwabwe okugeza bw'abagamba nga titemubanga na bakatonda abalala wendi kyategeeza nti eri gye mubadde mu Misiri wabaddeyo bakatonda abalala naye tebasobodde kubalokola. Nze mbalokodde okuba oluvannyuma nti nze mbalokodde kale temuba na bakatonda abalala kuba tebasobola bakola ki kubalokola. temusobola kubeera nabali ate ne mubeera nange mu ssaawa y'emu. Bw'abagamba nti mujjukire olunaku olwa Sabbath nti eri mubadde mukola 24/7 temuwumula wano njagala muwumuleko ate nga n'emmere bw'eri temukola ki nti amateeka gano ogalanga gali practical nti gaabwe gakwagala be bafunamu. Owa lesoni kyeyavudde agamba nti mu butuufu okwagala Katonda kiri wamu n'okumuwulira. Lwaki? Adamu ne Kaawa bali mu lusuku. Adamu ne Kaawa olwava mu ngalo za Mukama nga bamwagalirawo n'emitima gyabwe gwonna n'amaanyi gaabwe gonna. Nedda balina kuyiga balina kuyiga kiki? Kiyige overtime. Kiyige etteeka weeriri mu lusuku. Muti bavunaanyizibwa bwabwe yabalabula okulikkiriza balitambuliremu banywerere mu famire oba okulikola ki bwe bamala okulikwata senga baalikwata bandigenze bayiga obulungi bwa Katonda banditegedde n'ensonga lwaki yalibawa ne bongera nnyo okumusiima busiimi bwe balijeemera naguno guliko. N'olwekyo ekiyitibwa okwagala Katonda kumuwulira nga bw'ogambye ne mu bazadde abaawakaffe obudde bwaffe bwaddeyo tugende ku Thursday nga tetunagenda ku Thursday wano wabaddewo akantu akabadde akalungi akayinza okutuyamba era ku nsonga eyo nti okusalawo okuwulira amateeka ga Katonda kiri ku lulwo ensi yakyogeddeko nti lwa bulungi bwo. Omusajja yatuwadde abasajja bano ekyo kyabadde mu kyamateeka essuula 10 olunyiriri olw'12 n'olw'13 naye mbadde nze njaga kujjayo ka musajja sebukajjayo mangu budde bugenze. Omwe yazimba ennyumba ye ku Lwazi n'omulala yagizimba ku ki? Ku Musenyu. Abantu bano bonna baalina ebirowoozo byebiki byebimu ebisooka bya kuzimba nyumba. Oli n'azimba n'asalawo n'azimba ku Musenyu kubanga we wangu ate wagomu wali kiipa kati ate wali wakutawaanya nti kuma Sabiti ate kwata kola bino. Naye Olwazi kyetegeeza kutema mpola okutuusa lw'ozimba ki ennyumba n'enywera. Kyekyo Katonda kye yali akoze mu lusuku Adeni n'awa Adamu etteeka namugamba togulyangako agende ng'ayiga obulungi bwa Katonda ebbanga lyonna so si tukafuutusi. Okwagala Katonda n'okumuwulira bigendera wamu tetubyawula. Tugenze ku Thursday awali akantu akalungi ekyawandiikibwa kiikyo kituyiti kitusomere. Temweteekererekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n'ennyenje. Asooke kubuuza kibuuzo olyoka osoma ekyawandiikibwa ansa tugifune tuggalewo. Ekibuuzo kigamba lwaki kigwanira lwaki kyamagezi
lwaki kirungi okutereka mu ggulu, lwaki kisaana, lwaki kyamagezi, lwaki kirungi okutereka emaali omukristaayo okutereka emaali ye mu ggulu. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri agiterekayo atya? Bwe tumala ebyo nga tumaze lesoni. Soma ssebo. Temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kwe basimira ne babba. Ne mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitayonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge so n'ababbi gye batasimira so gye batabbira. Kubanga ebintu byo we bibeera omutima gwo nagwo we gubeera. Ansa enyabo. Lwaki kyeŋŋwanidde okutereka ebyobugagga bange mu ggulu? Kubanga byenteresa eri byalubeerera. Ekyo kimu. Tebiriiko nti akasana kayase. Teri season. Nalabye abeerakaye abeerwamaggwa. Ennyanja kijana balola yazze omulundi gumu. Akasooli naye n'amayumba n'ebyetikka. Esebo. Mu ggulu waliyo security. Teri nyenje. Teri nyenje. Eno teri. Eno bi depreciating nga losing a value. Na eri tebi losing a value. Waliyo security. Teri babbi. Nolwekyo. It is smart. Okuteeka emaali yo yeri secure. Nze temumbuuzisa nanga kalina. Sebo. Nalabye nti okutereka ebyobugagga by'omu ggulu kitegeeza kukulembeza Katonda yabikuwa. Second question. First question is why? Musumba ggulu lwaki wandibiterese mu ggulu? Nze okutereka mu ggulu si kutereka buteresi to save. Yes, it's an investment. Okola. It's an investment. Neteriyo business ereta magoba agali compounding n'amagoba ne gazaala amagoba n'amagoba ne gazaala amagoba ng'aterese mu ggulu ate nga byamazima nnyo. Nyizo okuinvestinga mu muntu ogwo ne muinvestinga mu time ne muinvestinga mu sente n'agenda naye aleetayo babiri ababiri ne baleetayo abataano. Nogenda okudda gye wakolaka effort nga mwabatizayo abantu bataano ng'eriyo okukanisa obuyitirivu. Ku lunaku luli baligenda okubuuza Dennis Present sir. Kyuko tuleke emabega nga line ekomeri yonna yo compounding interest ekimu ku binjagaza okutereka eyo. Akati tumalirize dakiika tuzimazeeyo. Ekibuuzo kibuuza akati ekyomukadde wekigira tuterekayo tutya? Bible etuwa examples ki ezitereka mu ggulu singa tumukulembeza oyo Katonda. Buli undertaking erimu Katonda. Bw'okakasa nti erimu Katonda olwo eri ebijja nga temuli Katonda. Oba omaze okutereka era Katonda bwe tumukulembeza kitegeeza nti ne byonna bye tuzze tuyiga byonna byezingira wamu awo ne biyingira mu Katonda. Kati obugagga bwaffe bwonna ate yabutuwa ate n'abugaki n'abutereka. Emirundi egisinga bwe tuyiga ku buwanika tutera kusasira ku ssente. Abamu ne tubukyawa wala nduwewala. Entandikwa eno etulaga nti essira ly'obuwoneka liri kuona yabutuwa. Yakulabamu ki okukwesiga okukwasa ebibi kyoba onoonyayo ekyo ye lwaki ggwe tusabire sebo. Katonda w'ekisa ekingi Mukama w'okusaasira watukoze bulungi bwe twadde omukisa okwongera okukutegeera n'okukumanya. Yongera okutwebikulira obulungi bwo n'okwagala kwo Katonda waffe bitubeereko tumanye nti tuli mu famire yo. Ekitiibwa, emirembe, obulungi n'okwagala ne byonna bye tulina tumanye nti biva gy'oli. Olunyo n'okwagala ku bibeere naffe okukirawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.